bakwata ebikunta byammwe naye nga nabyo tebiriiwo ne batugoba nga ate ne bano abatuyimisira nabo tebatumanyi nabo bali byabwe ne tugenda n'akafaliso kamu mukulu we twasula akafaliso kamu era bwe ndaba alina waatuuse nze mpulira ekitiibwa kubanga abataalabako musajja oyo nga tuli kazigo kamu bwe tuti yasi wanu kafaliso 2 inches wanu kasuuka kati waba atuuse waatuuse tukubire mukama engalo z'amaanyi katwala omukisa guno okuyita muganda wange papa Misachi kubanga go avamo omukyalo ono n'okumuwandiisa yamuwandiisa mu Eagles Production papa yamuwandiisa lwakuba yamuwandiisa nga wandiisa amagye mangi yawandiika abawala nga yaleeta Betty Mpologoma n'aleeta Sophie Nantongo n'aleeta yaleeta layini awo nga bwegaba tomanyi kuyimba gwe ofuukirawo leziddi ate nga olwedde batwala mu studio lumu ne bavaayo nga bayimbye emu tebinyumye ne bibeera awo obukuukulu sebo badde kusaba tugerekeri abantu Saba mukubireko mukulu Seruga obugalo bw'amaanyi omwami oyo si mwogezi wa bigambo ku microphone kuno ebigambo bye tebitera kuwulikika naye kyamukisa nti leero akoze eki era kusaasira oli mukyala w'amaanyi kituufu kyayogedde olugendo lwaffe lubadde luwanvu naye neebaza Katonda nti buli lw'otunula bw'oti olaba gwe watandika naye waali abantu bakyasobola okugamba nti Mayinja wuuyo Saasira wuuyo Betty Mpologoma wuuyo Nantongo wuuyo kyakitiibwa kuba ate era mu nsonga y'emu waliwo bannaffe abalala bangi nnyo abasinga ffe abataasobola kutuuka ku mutendera gwe tukola ki webale Betty okikubirako mu ngalo kuba twatandika bangi enzirako emabegaffe nga tuyingira mu bidongo yali 1993 nze Honorable Taya n'abalala abakola interview okuyingira mu Emitos Band yali ey'omugenzi Umaru Katumba twali tusoba ndowooza 10 ku Pride Theatre awo banti Mariam bano be baali batukozesa interviews tukukuza nnyo bimuli byo katubikuwe mubasalawo tubeere mwali omukyalo omukubireko mu ngalo nze byendi naddala ku stage awo batambula stage awareness kukola bitya performance biki drama we bamuzanye waliwo abanda b'ennaku zino nga nzanya mu kaseries aka Madam Jean aka no time okuzanya ebyo byenkola nti Mariam oyo yabintendeka oyo omukyala naye mbadde ngezaako bagamba nti twayingira baki ebibiina ne biba biki kuba mu ngeri eyo munnaffe Umaru Katumba teyakola bbanga ddene n'afa mangu 94 awo ne tusaasaana abasaasaanye sijja genda mu biwanvu naye ne wabaawo ebibiina bingi wabeerukawo Exodus ne wabeerukawo Emirates Ensumba Derrick bamujjukira abamanyi ne wabeerawo Univox Millers eyo Mayinja mwe yajjira nga mukama we Bernard Munyigwa ono waffe Bernard Munyigwa yali bosi woyo ono nga mukozi woli olinga akuba ono onjubisa teyamukuba kati ne wabaawo groups nyingi naye omwami Aloysius Matovu Joy alinawe yayogera ekigambo n'agamba mutandise bangi era buli omu akola kyalina okukola abatuufu bajja kwesengejera bajja kukola ki bajja kusigalawo era nekibeera nga bwe kyali abasigalawo ne tukola ki ate nga mukutandika ate sifa abaali abakobe ate ffe ng'omukulu bwagambye ffe twali ki kale Katonda alina enteekateeka ze ez'enjawulo mukama tumwebaza okuba nti atuusizza wano kusaasira yatuukira wange nasula ku kyebusaabala awo mu rumuzi zaabwe 2 najja waka n'afukamira ku lubalaza nti asaba kuyimba ng'ava Mitala Mariya gy'asomera yansanga nga ndi bize nga nina byenkola ne mugaa nyimbiramu n'ayimbamu nenga kiyimba bulungi
kakati twalina omusajja omukugu w'amaloboozi nga bamuyita Fred Seruga kati ye yali kyemmangako wammanga ejuye ng'eri kyemmanga nga tugenda ku kyebusaabala ne mugamba kusaasi ne kubira omukulu ne mugamba waayo waliwo omuyimbi gwensindika olaba oba anaasobola okukola ki mukyala kusaasira n'agenda ewa mwami Seruga alabo baasobola okuyimba nakati akyala bo baasobola okuyimba simanyi oba interview egwadya anyway ebyavaamu ye kusaasira ono gwe tukola ki gwe tulaba tuyise mu bintu bingi teri kirungi kiva kitandika butandisi nga kirungi so nze saagala kwevuma byonna bye twayitamu kuba buli omu asobola okunyumya kino kyankalubiriza naye tunuulira ebirungi byofunyeemu nkakasa bwe biba bisinga ebirungi byofunyeemu webaza ki Katonda ne banno b'otambudde nabo. Nze kye nafuna mu nsonga kyali kimu twalinamu obunafu abamu ng'omuntu omulaba asobola Seruga nga asobola Seruga oyo bw'aba ayimba bw'oba onoonya omuntu asobola okuyimba nga Jimmy Katumba mu Uganda Seruga yasinga naye nga agayaalamu katugayaalamu kati kino kyalinga kukumamu muliro nga basajja bakumamu omuliro gwatayogedde munaffe Fred Maisa Omulemirembe baateekangawo embeera musobole okukola ki okola era kyatayogedde kye nakola twayimirira still n'engula ebitabo ne peni buli omu ne mukwasa ekitabo ne peni ne sekamate ne muwa ne mugamba looya w'omuyimbi luba luyimba si bigambo tugende tuwandike ki ennyimba era ne tugenda ne tuwandiika ki kubanga abasajja baali batusaba nnyimba era ennyimba ne tukola ki ne twazireeta ebyaba ne bikola ki ne biba tuze tufuna challenges nyingi awo waliwo okwambukako waggulu kano tekakwatagana mukolo guno njala kajjukiza mayinja waliwo twagenda Kasensero abantu ne bagaana okutulaba ne balemera mayumba ne bagamba ffe tulinda okubiranga ku ssimu oluyimba lwali lw'amaanyi okubiranga ku ssimu kali nga ffe abasajja ffenna tujjudde tuzikubye bagaana otulaba ekintu kyatunyiiza still buli omu n'agula ekitabo ne peni ne tweggalira Kasensero ebiseera ebyo baatwali tusula mu bibaati ne tweggalira waava ennyimba awo nze wekyenzijukira waavaawo tukwegomba bangi mwali mayinja oba yavaawo ne oba bamala obudde abamanyi omukwano olutaaya gwe yajja naye ne tusimbula ne tukola ki so olumu teweevuma bintu ebyo kukyalenjinga challenges teziba mbi nze nkitwala ziba challenges tekubeera kuba nti oba olitanjagala oba takola ki wabula kyekirungi buli wojjanga kyovula abamu balebera lwansonga bali kaweweevu kyovula nti abaana b'abagagga olumu ate tebaba bagagga lwansonga bakulira ku ki kaweweevu naye ffe olw'okuba twajja tuli banaku kwe kukola bino bye twakola kusaasira muyimbi mulungi bwe tuze okwogerako olw'enkuba yinejja nze mmanyi asobola okuyimba bw'alinnya ku stage awo ge maje ge mmanyi nti ago maki maje era nga bwe tugenda ku stage oba ku show ng'eyo nze mayinja ne lutaaya kufa oba kuliko atasobodde kujja musooka kubuuza olini waali nti kusaasira waali nti ye station waali nti amaje gajjudde ngajja kumanya nti awo kikoledde ki era nga mmaliza abantu bagamba bakoze show bulungi tunyumiddwa abagenda okujja mbasaba mujje tulabe kusaasira bwe kuba kuyimba muki muyimbi muki era ku bakazi mu Uganda bamanyi okuyimba kusaasira akola ki oba oyala kuyimbira kunyumirwa kulaba muntu muyimbi alina talent mbasaba tujje tuwagire kusaasira ono obudde bwo butugize ebyokwogera twandibadde na bingi naye munsonyi okutuukamu ekikeerezi nabaddeko jjo gye nabadde nenkoowamu katono ate kati badde neteekateeka nina omukolo ogwengendako omulala naye beti mwe bali kubeerawo beti yimirira bakubireko mbugalo akayimba ke nawandiikanga kamaanyi omukyalo oyo n'akayimba nga gyala ayimbire omuyigoozi ate olubwaba n'amutubbako n'amutwala mu Diamond naye ng'akayimba kawedde okulikoodinga oluyimba n'aluleka emabega netufulumya akayimba ne katunda Kampala yonna ne Uganda yonna akayimba ako osobola okabayimbiramu kuba abasinga tebamanyi nti ddoboozi lyo
yebuta era nengamba nanyiriko komboza jja babajja naye buli wetuko kayimbako bagamba mbu kale kusasa yakayimba kakati awo tutuirage lunaku luli nga 10 tubeereko mu bato njagala mukwano gokanga ncacaca ebyo ebirala byolowooza si bye ndiku mwebale nje bawala bano ne muwala wange ono Nantongo naye tatuyisizza bubi nze nkuyita muwala wange okimanyi ebyo tuli byogera ng'otuusa okukola show leero si lulwo naye tukwagaliza shennonyi nga 10 tusaba abawagizi bajje bakuwagire nsaba tuyimirire tusabire kusaasira